okwonongera kole mwene yakola ensi n'eggulu mwene buyinza tona twena tulina omusinzanga kodi tozira bulamu oli mu lwambidi tumwesiga tuwanguzenga tumugemye buli kyalema n'oyo asobola oyo baba waife Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula Kyabe ekyokola okuba nga oli kwa Y Media mwebale kutugobera nga mbona mboze efe bambi ku YouTube kitwizamu amaani era tusaba abayaka bakali ku subscribing to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching ba mikwano, tubasaba go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze yazidi olisigera bulido owaife tentesa kwogera busidombi kado. Akindeso wano anabalize embozi eya Omusajja nseko eyoyokya n'omuliro oluvainama olwa mukwano gwe nfanfe eyali best man kumbaga ye yokufuna omukazi eyamwefuulira ate n'ayenda omugole omukazi yebaali nga bamaze naye emyaka 13 mbidukira bulungi ng'emboozi eno wenagirese tibakoma kumutola ku mukazi we wabula ate mukwano gwono yajja mu malogo yagezaako okumusiiranya era nga nseko yabona nga kimubitirire kyeyasalawo bambi yagama akadomola yajja ku seero yagwa liteda petroli 3 yaira waka yekomako omuliro era nga Katonda bambi niyayamba buyambe okuboneka nga nseko tiyafa wabula kasooka nseko awona omukazi we bamutwala n'embeera yakyukirira yafuuka masikini era nga ebisere bisinga asula nga talire ayemeire okuba muzira kisa nabamufunira akokulya nga Y Media mudukira bulungi nga twamukyalire twalaga embeera yeyabairemu era nga ntwamwagene nga n'akawunga kali kulya abaye kulya mawolu kantu katidi nga ali kwerambya ali kwekomba bwekombe wabula ekirungi nti oluvainuma olw'okulaga emboozi ye bambi kwa Y Media eriyo omu ku muzira kisa atuwereko kwesente ed'akawunga yakati yazidi na bwene emboozi ya nseko nga eriza amaziga gy'omugulireko kwa kawunga were kira 10 omugulireko ku n'ebidandaali tomana bidda kumutambuzaako wiiki ndala oba wiiki 2 so nga Y Media tuli wano ku idduuka bambi tuli kugula wabula tutuguze kawunga batukaye kugula kawunga etuwaine nga akasente bei yakawunga ni bei y'omutyere nakudino byendo tukwagayaga so nga Y Media nsazeewo nva kugula mutyere wano ku idduuka nguza omutyere kira 10 era nga tuguzeeko ku n'ebidandaali ebiri kujja okumuyambako okubambi okulya emere y'omutyere tumutwalire tomana nti bidda kumuyambako okumutambuzaako embeera tebaire ennungi wabula nga bamikwano tukeetaaga obuyambi tukasaba obuyambi naddala obwa nseko obuyambi bukaali butono so woba eyo ng'emboozi ya nseko yakugemyeku osobola okutuyamba watuwa akantu kakona akaida kutuyamba kubambi nseko kujja okumugulira mmere n'ebintu ebindi ng'etwabalaze munumba embeera ekaali mbi asula ku kaveera omuntu eyali omulungi yayena omuliro gwamukyo omubiri gwona yakyuka abantu tusobola okulowooza nti oba oli awo ensobi yaliyo okweyokya aye yatukubira nti mulimu ni elementi ere nti bamutaataku amalogologo tomana oba oli awo yajja okola byabyona nga ali possessed nga tali mwene nga wabula eriyo ebintu ebyo ebiri ku mutuma nti kola kino wabula nekyo so ndi wano tuva kugula wano ku mmere era bambi tuli kujja wanseko mutweyungeku nga twayira nseko emere n'ey'omutyere ndi yazidi olisigiro wefe busede obikada bakali ku subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos tusibuleko awo waikirize emere yino soke tujite kale ndi kujja kwandulira emere eyo bulungi da tujje gano mali emere ife kitaawo jita wansi wano lambaza teko bidanda bali bidandali bana okay tia so ko tia ma utwali wayemu kumali
bambi nga wembakobye tutuuse gano mu maka ga Nseko era Katonda mulungi tetumwagainewo. Ebiseera ebisinga avaawo kuyajja mu musigiti okusaala waidde omusaadde bwe tuwaidiini ino aye Katonda tusabye tukwidanga mu ngira nga tusaba Katonda tuyetwalire emmere eno twenda tumwaganiro era kirungi nti tumwagaine ng'aliyo era nga wano ni wakaawe ono ni Nseko oluvannyuma olw'okulaga emboozi yo ng'oli kwogera ku ngeri obulamu bwo ye bwanigirizibwa olwa mukwano gwe yakutwala ku mukazi wo nfanfe n'otuuka n'okujogula amafuta niweeyokya abantu eri emboozi yabagemyeku n'embeera y'olimu nti ozira mmere nakwagana akamere katono oli kwerambeya so eriyo mami ali eyo ku tijja kwogera kale eriyo mukwano gwaife mukwano gwo yabwine emboozi eyo yamugemaku yampa akasente ati gye omugwireku ku omutyero omutwalireku ku Naiva twasobole kufuna bidandaali lw'akasente okuba nti katono era nga ni bino so bambi abali kwa Y Media ndi wano wa Nseko abakali kusubscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos ndiya video sigira tumuleetaire ebintu byo ni bino ku mmere so kugema go nende mmere edo kira 10 da mutiire do kira 10 da mutiire alhamdulillah kiro bino bidandaali bidanda bino tukufunira ku ekiro nga 2 aye byabe ate birungi bidakwera so emere so katendo okoboti nango solo kwemere wakoboti ya nimbye nga ti mutiere gono mutiere gogo ti wazima mutiere wazima mutiere wakawunga mutiere okay so kumbera yobairemu ngoka ali kwebaza batuwaire emere eno emere eno kujja kukuyamba kwetya emere eno erijja kunambako okubanga kwegamba mpwesa wasi ng'omusaada kwegamba mbaire nga ndina wasi embeera nga tinungi nga kwegamba mpulirisa ekyokulya nga nzira nawulirisa kwegamba ebiseera nakuba nti kwegamba osula endala natya osula endala kubanga endala yagitonda nga kwegamba ekuluma buli kimu kyona kifa ezira kyosobola atuukiriza ng'endala eri kuluma kale nze ndizeemu amaani nti Allah amusiime ino era abasiimire irala mukyalo oyo omukazi mukyalo ono kaire mu kubambi hali akulumirwa ino bamweta Mami Helen yakati yazidi jogul yampeza akasente yakati jogulire Nseka kamera omutwalire embeera yabwine ng'embeera tinungi yakobya tutandikira awo tubone kabiri Mungu anasobesa kaini nafuna tomana asobola okutongera so kawebaze Mami Helen yakuwaire kamera ako Mami Helen alhamdulillah rabbil alamin nkabanti jazakallahu khayr fi dunya wal akhirah Allah akusime era akuwejana Firdausi eye kalina eyebbeeyi akuwobulamu obulungi ate akukingirize ebizibu byonna ebyensi n'ebyenkomerera era akuddizeewo otodde ekisinga obulungi era insha Allah era akwongere mu byokola ayongere emikisa ni baraka bibenga tebigwawo emirembe n'emirembe amina kirungi so wenaawo nenda kutegeera enemere oli kujja kugikolesa omutyere guno ekiro 10 ojja kugulyamu ibanga ki omutyere nti mba njakozesanga ku ndowooza nga mukukeekereza ndowooza nti hafu
ebanga eidamala oba kiro nga buli nakulya kiro naye nga tisobola alya kiro kiro agandi kiro subhanallah inni akhafu Allah rabbul alamin tisobola ntiala tisobola kwogera tisobola agamba nti ndi ekiro olunaku naye ng'ekituufu nti hafu eba emala buli lunaku ojja kulya hafu ekyomusana n'ekyeggulu ekyomusana oidi nga mbaire ntira okuleetera mbe njagula kawunga nako nti kana akawunga kaba kangu kale natya nti akawunga kenda ku sometimes zaiva kale ate guno omuti niwo siiko obuliwo fumba obusufumbe ng'oziraiva osobola okukola ki ebidandali bino oli kujja kubifumbanga otya naye ng'ekituufu nja kulyanga hafu misana kwegamba ndabe nja kutandika ndabe bwe binaabeera kubanga nteeka kubanga okulyako breakfast ekyemisana ekyeggulo ala musibe ekyo emmere eno okulya breakfast oli ekyemisana n'ekyeggulu emmere takusina kwegamba asobola agamba nti tensina kubanga omulamu oteeka okulya emmere kubanga omuceere mulungi nendoyogera olusoga bulungi olwana akaidongo nima mmere awulire emmere okulya emmere endala no tekusina endala era esina n'omusoga n'olusoga olutuufu endala ebeera ng'esina naye ekirungi nti omuddu aba ampadde kwegamba omukumpa aba asuubidde empeera owa Katonda kati ebyo ebigambo kwegamba bibeera bizibu naye ng'ekyo kimanyiddwa nti tukyusakyusa wali kuseeka mu musigiti sebo wasoma eidiini paka wa ku level ki so nalinga nakakwata kutwali nga tugema kulaani kwegamba okukwata suula ze nali nkwaseeko naye nga juzama nali sinawa najigema hafu esooka suula ki wasoma ku wayiga kati naye nayiga manya surati al-Fatiha ye bayeta alhamdu nemanya surati falaki eyitibwa surati al-Falaq yes okay so ko isemere wansona tuwaye bulungi wano tuwaye bulungi wano onkobere kuku kamere ko akamera ko jaka kuma bulungi njaka kuma bulungi okay ojja kufuna ko omuntu aida afumbe njafuna niwo ojja okufumba mwene budde kufuna yo mukyala afumbe njafuna mukyala okujafuna wa kwene kuno ona kulwayo no kati tukyali mu nteekateeka naye nga era nja kufuna toko aye eriyo omukazi ali eyo wakubako kuyoyogereza ni muwala eriyo muwala yazaala kuti yazaalako tazaalanga nako tamanyi yalekera okusoma akasoma soma kyakumeka tanaba konvolira moyo oli kwenda obufumbo yes watafuna kaana kasome ni bakusiba nange sibaja naye saala nkola emmere naye nga kyekyo kubanga saagala kulimba ge mazima omuntu aliyo mugala aliyo waali mwenda neyakwenda oba niwe wamwenda nze namwenda wamwagana wa namusanga wennyini wano nemugamba yajja wano nemugamba ali kwidde akola ki kunyambako kwegamba okunterekezaako ennyumba waluganda musiraamu yaida bwidde nga omusiraamu okuyamba nemugamba nti nkwagala wefaamu ekigambo yesewo omukoba ekigambo yeeramu atya naye yakkiriza nagamba nti
tekirina mutawaana naye nga ati abazadde be batannaba kutegeera naye nga agamba ati n'agamba yankoba ati abazaire bakaalitegeera ati banaaba bakobye banaaba baize ati aide abakobera yakati mwana akiza kutabu ati akiza kutabu yabazaire bakali banaaba baize akali bakobera yana abakobera nga tubona ekirira tigatangako naye ndowooza nti oba yakusanusaamu okwawo kwegamba era wamutwala mu interview sinaba mutwala kubanga yangamba nti ati abazadde ati ajja bagamba kwanza aye mbonanga emyaka ogibanga gikali mito osoka wamuleka ononyangayoku omuntu omukulu myaka 18 kujja mberi owulire ntewe mbe ndowooza osobola okufunayo ku muntu owundi omukulukulu oba onoyo wasiima gwe nali ensiimye aye kodi naaba nga nkyosiisa no problem aye nga gwe nali ensiimye wamusiima kuki ekyokoba oti kimfuirawo ki namusiima olw'obulungi bwe n'empisa kwegamba n'embeera demubonamu n'ekituufu mulungi ate okusinziira nga bwe mbona nti era aba nga aide akola buti woozira mulimu gwokola emere bakufunira bufunire emere ebesawo omukazi ojja kugitoolangawa nti emere kwegamba mbaire nzira aye okusinziira ng'embeera yentambuliramu kwegamba mbaire kunsaba okuba nga ntaasibwa kwegamba okuba nga oba nfuna kwegamba banange ensi kwegamba abalumirwa okuba nga oba bayinza okunkolera no projekiti okwegamba banzimbirawo ku nebizimbe natoolangaku omwe sente mu ngeri yabapangisa ntyo kisuubira ntyo waliwo yankobye ati ku kyalo kwali tasobola kugirangako ku maadi nebamuwa sente kugira bantu maadi tokisobola kintu ekyo kuba ku kyalo eno ebugabwe abajja amaadi lero batono tosobola kujja nogiranga bantu maadi nebakuwa sente oba ogwo omulimu ogunoma okujja amaadi okay emba ntandiise tiroba nofuna oba kagaali kati tisobola adeema nja oba oyenda mirimu gya bbeeyi gyakukuba bikalu afagano nti oguba guliwo ezira mulimu mutono nga guliwo aye ekikulu kugufuna nekiba ekikulu waliwo eyankobye ati wabaye kwenda omukazi ajje kubanoonya wabula kwaba ku TV naddala bakubukedde wajja wakuba oti ndikwenda mukazi mufumbi waliwo eyakobyekuku ekintu ekyo nakanti ndakujja mukoberekuku mbegano kubanoonya kwegamba nze okusinziira nga bwemanye kwegamba omuntu agira mbadde manyi nti omuntu agendera ku leediyo kwegamba aba atambudde nnyo kwegamba simanyi kyembadde manyi naye nga kwegamba si kwegamba nga nze basitebenkera kwekyo kyekintiisaamu okwo kyokka abajje baba balemereirwa kyoligezanga eno yoli biremye mali wajeeyo bwembaire ndidi nti oba nga kale kwegamba oba yafumbirwako ino oba kwegamba dityo like that okay. So aye kasooka omukyala ajje ezira mukazi ayingirako ku muno mbe wekuumye otya kyokobege awonawona emyaka gino myaka nga 3 kwena obaire nga wekuumye okaali mbeera mu kiseera kyo ayogera amazima mazima sirimba ebyuma tebyatalayiga mbe bikakola emyaka 3 oba gatalayiga era ozagana nti nga mba ndina ogumiikiriza abajasi bakuba seruti bakuba ndi mulamu obiina kituufu ubabona afande bakuba seruti mazima
myaka 3 tabanga onimbanga ebintu byadobonkana ebintu byadobonkana kuba tusooka tutereezaawo kuba ebintu eddagala liri abantu mpulira mu tawuni eyo ng'abantu bayogera tusooka tutereezaawo injeni bulungi emmotoka esobola okutambula bulungi nakyo kyoteeseza kirungi era sikigaana sikigaana so injeni okugitereeza yesebo kyokuba erimu amaani matono kwegamba okweyongera kuno ekisinga nze kyembona kyekisinga okweyongerako amaanyi kyekisinga osobola okufunako amaanyi amabitirivu omuntu yafiira mu miguwa bete ge malungi wakubye mbu omukyala yajjanga nga mwevulunga oba bukya bwakya bwekityo bwekyali abantu balikuba te kisoboka ekintu ky'abantu bati balambala nkundoolo nga muba ku kirala ekyo nga kyali kyamazima kikakasa omukazi tosobola kumugala avu yona yona nokuba oti ajja yayenda nsawala walimbye sirimba sirimba ge mazima gennyini bwakya buti ngeri ebyo oli kukolesaako ebidagaladagala abanga oli kunomo era kati neerabira wanali nayongeramuko nga kirabika nayongeramuko watabikanga mungu kadawa ge mazima gennyini wayenda kuzirika n'amazima kubanga saagala kulimba saagala agomaani gaali mangi obwire bwakyanga muli kumoga muti kituufu obenaga agamaani wakozesanga mangi nga neebakako katono wasituka nsituka neebakako katono nga takoowa nange saamanya naye nti nze kwegamba obulamu kwegamba bule kibanga kwegamba nze ndina okukooga then yembanga sikooye era kirabikanga naye takoowa iwe waleeta kalogoyi waka tokawumuza naye nga twebakako ayayo olibona era olikoba oti wakola nguteera yaje yayendanga so nsonga kirwaki nze nkebuuza omukazi waganga laavu oti wabona lwaki ate yavanga oyaje yayenda tekakasa byonkoba wallahi billahi ge mazima gena kugambye bwe bityo bwe byali nga yali mu bulero oba obutayiguta nga kwegamba ndowooza naye nga bwe kityo bwe kyali nga ndi mumalirivu nnyo era nga naye akimanyi ekituufu naye kwegamba akimanyi okay so nkwagende wano munumba oba wenka oba wano biki byokola nkoberaku onakuloloba lutya okuva kunja paka igulo biki byokola waka gano nga kotero okutambula ku biki nkobera onakulolo tandika otya otinkola kino mpuna nakola nti paka webuzibira tukobere ko nakuloloba lutya pagano nzolo nakundu tandika neswala ndutandika n'okusinza Allah yatutonda bwe nti embeera zange bwe zityo weziri okuva kasooka d'embeera Allah bwe yansobozesa okubeeramu amagezi okumutegeera nga nkyali mwana muto nakaakati okukeera mpuunira kwetukuza nenfuna wuzu nenaaba olwone nensaala nengenda ku musigiti olukomawo kwegamba waliwo ebyeyongeramu ng'embeera ezo ez'ensi bano bakuyambayambako n'obuyambi bw'emmere neiba ab'emirinano bakuwa ku mmere beeno naye nalyangako okwo najagendayo okwo naye kwegamba embeera zange bampa naye nga ngenzeeyo ekituufu kiri nti bampa naye mu mbeera ez'obuntu ez'obutonde omuntu ow'empisa tuteekwa kuteekwa nti buli lunaku ojja kujjawo wagindi onyumye olyewo ekyemisana oba ekyeggulo okomewo obwebake ekyo tikyamumpisa era nkitya nnyo
naye nga bampa. Okay, bambi oli kwa Wai Media ndi yazidi olisigiro wefe Busido Mikado tukajja n'emboozi ya nseko yasamasama ku ebitabo eby'Oluwalabu kyovobona olwiso Luganda lwamuloberamu ababayo mu misigiti abantu babuulira mu lulimi Luganda ebitabo bane baba bali kubatendeka amasomero ag'abasiraamu ng'ebugembe Mbale ane Kampala ekibuli bakolesa ino olimi Oluganda kyovobona olwisiro mulemera muko so tuliga tumuletere kumere tumuletere kumutiere ekira 10 tumuletere ku kuna ebidandali bibyo alanga twebaza aliyo mukaire mami wange omulungi mami Helen Bambi ne yasirikire ka message yakati yazidi twalira ku nseko kumere emutambuze kuko mami tweyanza mami webali mami kuba na mutima ogwo abasoga bakoba nti akatono kali abagwaine era abasoga bakoba nti atali akatono awuna mukanwa so webali kutugemera kamere kakano katuse mami era ndidika ida kutambuza ku nseko ewiche ibiri kuba tukoya ati buli lunako ali kujja kulya anko half so mami tweyanziza tusabana abantu abandi obayo okubambi bakamere obaka sabuni obaka sente bambi inseko yetaga obuyambi bwaimwe inseko takeyinza n'ekintu ekindi mbe ni proposal nti watufuniya yo kwa kagali kamanyi ga kifuba kanako okusamba wereka kaire kati so tusobola okufuna capital twatayinko kuwanseko ono yajja mu center yatayinko kugiranga abantu amadi bamuga sente kuba kine kyalo waba njiro kubukisa bakati abajja abamadi batona abatunda amadi nga batola amadi kumpi na kibuga so nsubira nti eno eba business nunje esobola okumuyamba kukwebezaawo n'okusigalanga aba mu bantu ekibye kiriwo nti omuntu buli abaga no yenka oli awafuna ebikemo ebitali birungi buli watyama ng'omwo no omuntu kyenda waswetinga n'abantu abandi ofuna endowooza empya oba oli awo n'ebisobola okuzimba byakutola mu bulamu byakuyamba kukukyusa ku bulamu bwo so tulowooza nti wanafuna ekintu kinamuyamba okuba mu bantu kisobola okumuyamba oba oli awo so kolina kwankona mwidye enkola yaife omukaweereza tubenga tuyamba kubambi nseko wenkufunira otufuna akagaali kasobola okuyamba kuku wakagiranko kwa maadi oba toyenda nenda nze zitieta mu kigambo okola osobola okubala sente nsobola obala sente oba olukumi 10 duba sente imeka guba mutwalo olukumi wotola ku ebidomola ebina eby'ekikumi esiringi 7 olwomwiriza balance imeka olukumi tola ku ebina nga byange olemwiriza lukaaga kale so nze mbere nga business nesobola okuba enango tusobola kujja mu bisagati kale noyenda bakabene kuba amairu emyaka 3 gyolwire betidaje tisobola begulagoba buli bakabiri ndi abakazi ba mu bisagati bakola obuntu nadala imwe omuli nenonta ategera ate butibaidinga iboza sirimu oli awo wekumye ujye wenanga wena mukazi bali kozanga omukuba koti aye mazima aye nga be nze mbeera dange nyeba accident aye nga tina enkole yange biba mu accident ojo kutwala amadi mu kisagati ng'omukazi ali mu yenka nakoba ati idonambe jini enero byo okuterera onsika ku jini ojiza italo ojaga amutereza oba ofulumamu ndina omutereza kwage sisawala kumuleka ndina omutereza mukazi ataliwo obusiramu ko mukazi ataliwo tomugema kutomwesembereza abamuko nimbi babe kyamazima naye nga embeera ebeeriwo kwegamba obwetaavu bulibabuwe buli nange naffe oba kwegamba embeera ezo zitubuna kati tisobola kugaana kubanga ekyo tekimena teeka kuba bule for example kibanga omuntu okubeera nga avude ku gagaali n'agwa kati gwe n'ogamba nti busirubwe
kwegamba abatasanyuka mu kiseera ekyo naye wali abamwetaavu nga tiyeeyagalidde. buti omusajja wakwagana ng'oli kumuyamba kwempala okuvaala n'akoba ati oba oli kwenda mukazi we era mubuulira amazima nti angambye muyambe ateekemu emigolo yambale kati nga ate mu busiraamu ndina okuyamba kati era kiba kyetaagisa okumuyamba singa amuleka mba nfuna omusango. ate wakoba ati omusaada wange muvuzi watwera amaze emyezi 3 tayira waka aye ida kukomono obe kukomono nakulala wone kunchi ogolole namba buyambe musaada iwe kulwa katonda kikyoko okweba kasigana mba mukuma kati ebidirira yamanye naye nga tesimba sirina musango. buli musaada wakwagana masuuka ge kati subhana naye nga bana kati omusajja nansanga mu masooka mugamba nti yangambye muko ati jangu weebakako wano teweebaka wansi. bajja kukubba nange neneebaka kagamba naye neebase bwebasi. omukobo tinebase bwebasi naye nebase bwebasi otieza kyetwakozeewo terina kyenakozeeko wadde. Okay, so oli mu isubi eryokufuna omukazi okuyenda omukazi era wakooti eyo yoli kupepereza omuleete mu nnumba oli mu ekirowoozo ekyokwongera okuzaala oba gyasole kwenda buleete muwala abe muno agololenga okayenda izaire kuba onkuba oti abaana babasinga baafa kyamazima baafa. Ekituufu kubanga omuwala wabazze era alina okuzaala nkyayagala. Okay, kale so kiri nti amazima gali nti obwetaavu kwegamba era bwa mirundi bwetaavu butya ng'omukyala kubenga okubeera mu nju omu era kwegamba embeera gyendimu kyetaagisa wena weerwaneku kubone ng'ofuna ebirimolimo kuba olina akataka wanait twakita okubawo ku matafaali tosobola kuba matafaali obulere bukakuluma ino mbagane ekituufu kiri nti omubiri guno lwakuba nti Allah yansaase ne gukwata mangu naye nga gukyali muto nkyali mu mbeera ey'okubeera nti nkyali mwetaavu ow'okwejanjaba kubanga olaba wano wakyali omubiri gukyali muto nnyo kyekituufu era tikyeneetaagisa kubeera mu kasana okuva ku makya mpaka olw'eggulu. Kiba mba nkoze ensobi. So atukusabire wenoononyenga kuko ofuna omukazi otulidde eno nga oba ofunye omukazi kaisobola okuyamba twaba wangayo kwa kamere kuba tuba twidi wofuna omukazi kitwamba kuko stress ebirowoozo oba nimwe neyemuwayanga kuko wano wabula tutwenda ate ku mulundi guno ofuna omukazi ate ali kujja kwiramu okukumena omutima so kuno twenda omugenkaliriza oba oli ofune kuko omuntu ali mu kuku amazima n'obuntu bulamu mazima asobola nsaasire ng'emazima kizibu kolo wankambo bakobekeza omukazi igolwaki mwene nenda mwene ofune kuku omukazi mwene omukobye omwende mwene nga tebakukobekaiza kintu ekyo kikulema tekinnema era ekyova olaba ku mulundi guno nagezezaako okwogera ebigambo byensayogeranga nako kwadde kasooka dembaawo mbadde sikugambako omuwala nti nkwagala mukubo
omukazi tikyamukanga ino ng'okimukola nange simanyi naye kwegamba naye yawulirisa n'agamba ati byamazima oba alimba naye nga kituufu byamazima amazima gennyini oyenda omuleeta afumbe njagala amuleete afumbe laavu ekuluma kituufu enuma oba mu buliri obwo bwakuba otya lwaki nsira mukazi ebibuuzo ebyo bikwidira kuko ndi mwana mulungi ow'empisa ate muwulize kati kiba kyetaagisa okubeera nga mbeera mu society nga kwegamba nga tewali kireeta nsobi yonna oba okweraliikirira. So aye mu misigiti eyetusalira naddala ife abasiraamu bakoba ati woba onoonya ng'ozira muntu bakoba okubere baseeka deni n'abakazi ere boona bakoba bakubere hajja tyatwala ero oluyi lw'abakazi pegano mwajja mwasimagana iko tofanako eyo muntu mu musigiti ayenda musaada nibabagaita nomubonaku yena nakubonaku mbadde sinaba kwogera kwegamba kuko kati nayogera naye nagamba nti nfunye omuwala era yono gwembabuulidde gwendi kubabuulira seeka ne bangamba nti kirungi naye okukyusa kabiri nkizze owamiira ng'omukyalo omukulembeze ow'obusiraamu sinaba. So awo wali kulindira olwo omukyala ajja akobereku ku abazaire be mala akuleetera amawulire kwegamba tufunansa abanga mweteefuteefu kibituukirire ebanga naye nga simanyi nga bagaana oli kwa Wai Media ndi kwogerako ku ninseko tumuleetere ku mmere era tuli kwogerayogerako ku ni ku bulamu bwe azira mukazi amaze emyaka egisoba 3 ng'azira mukazi aba wano yenka tomana oba oli eyo we tuli kumuleeta ku mmere yena kire kya butonde nseko is not a stick, he is a human being who has blood. Yena muntu nga ife alina omusaayi era yena akobera nti olwalambala yabona nga bimwekyanzeeku aye nga bambi aza kubikolera emotoka yenda kutomera bimante nga bimwekyanzeeku. So we tuli kumuyamba ku n'emmere ye waliwo ate kaweefu bona okuboneka nga afuna omufumbigano waka kuba omukazi yajja ayera wakaliwo isubi omusada wuna atandise okunirira asobola okufuna bambi omukazi omulungi yena yamuyambako kwempewe ey'obwire amaadi egagwanga olabye enseko kituufu naye nga kikutwaliza awamu neyanziza mikwano gyange okunziruukirira kyekisinga byonna kubanga sirwa kwerabira kantuukiriza ebigambo byange ebikulu era muli balungi nnyo Allah abasiime era Allah abayejjana naye nga mbakuutira ensi yonna kubanga nze manye nti njogera naye nga twogera n'ensi yonna okusinziira nga bwe wambuulidde bali tuwona ensi yonna yonna kati kyengamba nti tutye Allah mu mazima n'okumugondera nga bwendi mukwano gwamwe nze mbaagala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda ebitonde byonna kubanga Allah ye yatutonda nga tuteekwa okubeera abakkiriza era omukkiriza yoyo kwegamba asonyiwa omukkiriza yoyo kwegamba buli kijja abeera nga abeeramu ensonyi okubeera nga akole emisango oba okunyiiza. Kati kyengamba kyekiriwa ngamba nti Allah abasiime olw'obukkiriza olwo bwe mulina okubeera nga munyamba naye nga mumbeere nsaba Allah abasobozese nze nkyali mwana muto munsinga obukulu n'okutegeera kati mbagamba nti mwebale nnyo okubeera nga mumpanirira mugende bwe mutyo mu maaso newe nfuna ekidduka nga kino bajaaji nekindeeterangako enankani esente osobola okuvuga nsobola okuvuga njiga nenvuga kituufu nsobola tewali buzibu okubyo tolina n'abakazi bajaaji wafuna ku sente iwe
tokuganga babwerere benyenje kuwajja conversate naye okutwaliza wamu neyanza banange ensi yonna mukole bwe muti nga maama waffe bwakoze n'okusinga kwawo munyambe nze kwegamba waliwo nange byenjagala okutuukiriza byemanyiike okubeera n'obulamu obulungi nga embeera yetutambuliramu mu nsi era gendiba maliriza biritegerekeka nga maliriza okubeera nga ntereza okusinziira ku nsi Allah yatwagaza okubeera abalamu obulungi. Ebyo biwaireyo bikyaliyo kati nebaza bannange mwebale kunziruukirira ng'omukadde bwakoze era munziruukirire mu mbeera zonna kwegamba oba nfuna kagaali nfune eggaali eyo enyambeko kwegamba ntandikirawo obulamu oba piki era mbeere nga ntandika obulamu obulungi kubanga nze ndi mukwano gwammwe ekyo mbabuulira amazima ensi yonna nti omukwano nze gwendina gwa Iraki ya misa gwa mpaka mujana gwa bulamu obwensi bwonna mpaka kwegamba Allah yamanyi enkomerero etuuka ddi. Amina kati neyanziza bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mukole bwe mutyo Allah ajaba empeera enzijuvu nange ndi musiimu nnyo era buli wemba nze nkakasa nti mumpulira era mundaba nekyo ekisinga obulungi kubanga nze kwegamba ndi mwana wa mazima nti okufa obuto ngezaako okunywerera ku mazima kyova olaba ndi wano sibaawo lwakubeera nti seeyagalira kubeera wano naye olw'embeera eyakyuka kyova olaba olwisi kinkakatako okola ki okubeerawo. Kale bambi tuyanziza abawulire era bali kutubona byeyogera byama bali bibona bawulire bambi tukayenda obuyambi nekyali kugezaako okwefasayizinga era musiimu nebireetebwa mami Helen weebale Katonda akwirizeewo akuwa byonna byonna wabulanga mu bulamu mu bina byonna twenda Katonda akwongera obulamu n'okwongera okugabirira kuba buli lwakugabirira weena bambi otolaku watwikizaako eno wayambako okwiffe twena wena oli mwetaavu sena ndi eno mubwetaavu satwalaba tuyambirawo walalaawo ni cameraman leero mbeeni Richard naali ku kamera Richard weebale kwida kuyamba ku nseko ono era twatusaba Katonda akuwa ebyoyenda byona okugabirira biki niwe idi byona byoyenda so tujja kuswika kano bambi abakali kusubscribing please go ahead and subscribe like and share our videos please like and share our videos ndiya sidio lisigira owaife abasedde mu bikado.